Isa. Wavu bunumye. Muganda wange. Nze gwe kusinza okuluma. Naye golaba. Butuluma kyeki mukale gwoyinza olowooza nti bukuluma gwe kane nange. Embeera gye ndimu si nnungi. Wavu bunumye ate nawe olaba muzeeyi yanvaamu. Kati kangulaga kino tewali muntu mulage atujja mu mbeera gye tulimu enembi. Wayo muzeeyi asobola okujja mu mbeera yonna embi. Yambiramu ddala. Mwababiri maze ne mbasanga. Lino lyenvuddemu mbadde nva wamu. Kyekiriwo. Ate otwagaza ki? Mumpe balance wange. Lwaki munnumye owekanidde mumpe balance wange. Ate balance. Sabaguza kapeti. Mwampaako bitundu temwammalaayo munnekwe kesimu temuzikwata kawane kinayi. Ate tukwekwekako kigo. Fere twakuwa sente. Ati mwampe emitwalo 10 twateesa 15. Etaano gye njagala. Kyo tukimanyi. Kapeti yo yali tejjaamu nazo. Ava mu by'okwekaasa, ava mu by'okwenyula. Ogirabye omaze gikozesa. Kati kapeti kigenda kusiŋŋanya abantu bakusiŋŋana okusiŋŋana ng'otuli bubi otugala tukuwe kapeti. Ate ebyokubanja biriko ku monti mumpe ebyange ndeke baba bubi obanze mbaddize ezammwe mumpe kapeti yange. Fere twakuwa ssente zaffe. Mumpe kapeti yange oba mbaddize ssente zammwe. Mwego olaba kisoboka. Ate wakite kisoboka. Ssente zammwe zirina ze mwampaako nzibaddize mumpe ebyange. Zimaze ebbanga. Tuleke kweriga ate kusawo mbeera batuuze kutulaba. Mwe temusobola banoonya buyunaka abavubuka abakulu mulina balaatsa ekyalo kibeegomba bamanyi muli bayimbi. Mwala kunnuma mbalabisa ate bulabisa. Ate olina kwogenda kulabisa nze kuwulira mu kintu kino. Ssente zaffe zimaze ebbanga ddene. Ate n'ekirala kapeti giwatuwa yali nfu gwe tewagiraba yali yayikamu amazzi eri mu nsonda wali wayulika. Olugikwata bwoti amazzi gaginafu yeyulika buyulisi. Okitegeera kati gwe otubanja ssente kati ffe tugenda kuwa ssente zaffe ogenda tuteramu amagoba. Boyi bange ebintu bino mubijjeemu okwenyoola. Bwe mwali mugula kapeti eyo temwagamba nti enfu namala gibanjululiza ne mugiraba. Niwe mwina obuzibu omuntu omusanga ng'ali yala mwefumba mbu mujja mu misaayisaako. Kapeti wagitusibako obusibi. Ekyamazima amatuufu olaba bulaaza tetulina ssente ze tugenda kuwa ssaawa eno. Pozi obadde otubanja emeka? Mbabanja emitwalo 5. Kati kweji 5 tukuwaako emitwalo egi. Njagala 5. Uliriza. Tukuwaako emitwalo egi. Oba tokisobola bwe tuwe emitwalo 10 n'egi. Oba ssente zaffe zibadde zikola. Sikinaako buzibu tugende mumpe kapeti ngitunde nze mbalete 12. Nawe balance tomuyinya toyina ssente. Nze ngenda gitunde ezammwe enzire. Andika kana olina ssente mu cash awo. Goleta kapeti ngitunde ezammwe enzire. Kati kulaba oti tokayana. Bw'ona leeta ssente zaffe ate olina oziteekamu amagoba tugenda kuddiza kapeti. Okitegedde kiba kimala. Naggambye ogende ne kitaawo yalemereddwa okutwala mbu talina gy'akutwala kaakati wasigadde wange. Ngenda kulaga nti nze ngenda kukola ogwange ogw'okugunjula ye ate olaba ngunjula be siinaako kakwate. Nze kantwale obuvunaanyizibwa obwange nga maama nkugunjule kuba sisobola kukulaba ng'olalambala nkuleke. Mama asaba kunsonyiwa. Nakasolya sisobola kuviirako awo. Kwekyo kye wakoze kitegeeza olindiridde n'ebinene ebirala ebyokunkola bw'otyo nga nkugamba towulira nkugamba kino towulira ngenda kukuba emigo gyange 3. Mama ejo mingi. Olwejo mingi nnyo. Matirisi mpe ekirala oba nkolemu emirimu we batyo. Nedda nnyabo ku kino wanjooze nnyo emiggo nnina okugikuwa. Kale mama tukole batire okubaako 10 n'olala 10 paka ejiggwayo. Si ggwe onsalirawo. Tunaabeera ku ekyo tekiggwe. Kankwegunjulire ng'obuyinza we bugamba nze nnakwezaalira. Makala oba ogenda kunkuba tugenda onkubira ewaka. Sisobola galamira wali. Mama bansonyiwe. Galamira kankuyambe nkuwe n'owoogwo obulungi. Wano oyagala kuba munze. Nedda mama. Galamira. Njagala nkusabulire ddala wano. N'obulenzi obubadde bukwegezaamu okukwanakwana. Umanye nti toliimu kantu. Bala ezo mmeka tereera. Okyali lwana luto. Njakuwa. Tereera. Ondekanuza n'onjuliza n'eggomesi yange. Ebintu ogenda n'obisusa nyo ebyandikomye. Sanya sijja kudamu kulowooleza Steve. Kambwe bungi nnyo naawe. Ogw'oreactinga nga tumaze nakwetegereza nsonga kyegenda mu maaso.
kunswaza. Steve, mubadde very close nga mulinga bagala n'okwehaginga. Oli Angie sister wange. Kati so nuwemba close naye tewabaawo kintu kyonna. Tomala googera gafa. Olumu olinso. Olwokubanga ne maama. Kitegeeza kuvaayo nga mampesa ogasumuludde. Bugumu nakasibe. Ndakunaabako olwedde. Ngasiba ate. Ndakunaabako. Ndeza neighbor wano ogenda bagamba. Olwokuba nnyo. Olwedde twasadde kuba naawe oleekaana buleekaanya amaloboozi gayitamu ne bawulira. Obimanyi naawe. Tebena kye batawulidde buno kana akayimba ko wanteekamu kayisa eddoboozi era bawuliranga. Kyokka tuswadde tukako ekyo. Anyway byebyo. Naye ng'onsonyiye. Kale. Sijja biddamu ebyo. Kale twali buzibu. Ne Steve nekisinze n'okundeeta. Mbadde nze kugamba ddiiru nakufunidde omulimu ku kampani yaffe. Mulimu ki? Ogenda kukola nga bw'ositula ebyatika guli mu kikuubo eyo. Ositula no delivery nga olumu n'oteeka ne ku mmotoka bw'otyo mpolampola naye guliko akasente. Baby nawe eka. Nze Steve okimanyi bulungi sirina maanyi geetikka. Kati ngende emenyekera ey'omugongo. Bannange. Ne naawe ekkiriza ofune kasente. Steve nasoma nsobola mu mirimu nga gwa kubalansinga bitabo okusasula abakozi ku receiving sente kuba manyi okubala. Ne Steve oyagala ebyokakeeka. Oyagala byakutula butuuzaawo ssebo. Ati lwaki? Omusajja yena alina okakaalukana. Kati nawe ebitabo byange nasoma. Kalwaki mbange na mirimu gy'okwetikana bali abataasoma. Kubalansinga bitabo ki nga waneno n'oluzungu lukulema okwogera n'okuba broken. Si kikulu nze ndiko ku receiving sente. Kyokka abaana bali eyo banoonya emirimu naye gwe kali ng'ogamba abantu nti boyfriend wange yeetikka migugu mu gundi mu kikuubo ekyo nawe yaba kijja. Okolera mu kampani yaffe. Baby nawe tonnafuya nnyo ate. Kyogamba saabalansinga bitabo nasoma manyi maafi. Kye tuba tukola onaaba osobodde ofuna omulimu nga olaba gw'abaasomako then ejja kumpita naye otherwise tugende nange ontwaleko ndabe ku Diana kuba ndudde omulabako. Okitegeera? Ozo Diana ayagala okulaba totawaana sigenda kutwalayo. Diana tayagala kulabako wadde simanyi na kye wamukola ki? Ate namukola ki? Diana tayagala kudda eno wuwo. Ate kulwaki? Buli wamugambako Diana owonye jangu ddayo ewammwe agaana. Wamukola ki ekinene nnyo? Simanyi naye oba okuba luno olubuto lwe yafuna lwamuleetera oba okuba nga ajjamu eyo embeera awo simanyi naye nze sina kinakola Diana wadde n'ekimu. Naye Steve yogera amazima. Sirina tugende waka kuba ndaba n'obudde bubuno bugende. Olina ekinene kye wamukola tugende nze omperekere ku mmotoka. Ati mpozi ngero nompaayo kasente simaga kuwerekera. Wali 15 ngenda zikuwa. Ayi bajusha naye tekisusa nze olaba ndi wathe 15. 5 zangu zimanyi jibe 5. Tobimanyi. Twali buzi. Bikyakulemesezza okwagala okukola. Ate nkolenga ku. Waleeta. Wonna otuuyange. Mbadde wakujambala emyaka egiwera yine yabulukukiddewa. Olaba ngunjula bakakoza abesimanyako. Ate gwe ononnemerera. Ezo mmeka? Meka? Mama musanvu. Meka? 8. Yenga tokaaba. Nakasolya. Tokaabe. 9. Tokaabe. 9. Kanyonge. 10. Eyokunjuliza kade yange. Mbo wagigula. Mama jiwedde. Lwaki ontuusa ku kino? Eyokunjuliza gomesi yange. Owuliddemu? Ndowooza mama ekibonerezo kiweddeyo. Tebukulumye namu. Naye abaana b'ennaku zino muli batemu osobola ggwe n'okumpa obutwa nkulaba. Kwegyo gyonna emiggo totonyeza wadde ezziga. Nja kukolako obuyinza nga bwe bugamba. Emiggo bwe giba gigaanye nja kuyiiya ekirala. Anti kitaawo yabadde talina kyayinza kukola. Nze nja kwekolerako. Ku mutima gw'olina ndowooza onootera na kuntugira mu nnyumba. Kale emiggo nga bwe gitakunozezza genda ewaka okole buli mulimu gwonna n'engoye ze wayozezza ziddemu. Yoza ebikopo byonna masefuli osimule ennyumba. Kale mama nebyo kangende mbikole biggwe. Ate teri mmere olwaleero. Kale mama. Kuba kirabika obubooko tebulina na kye bukuwulizzaamu. Wabula abaana b'ennaku zino batuzaala biki? Tulinga abazaala ebijinji. Oyo omwana takutta oyo. Mbulira bw'atakuwa butwa.
n'okuba omwana n'atenyenyako oyo omwana asobola n'okumpa obutwanze mu mulabi asobola okunzitira mu nnyumba yenna mugumu alinga ejjinja ku kino gyonna gye mukunkumudde wabula bannange tuzaala myoyo akasatiro basatira